be batukwata abasajja be batwambulamu engoye. Omukyalo ono gw'olaba mu kalega akaddugavu ne leesu mu langi eza bendera y'eggwanga ye Joan Nakiberu amanyiddwa nga Joan wa Bobby nga y'omu ku bantu abasimatuka okukwatibwa poliisi bwe yabazinduukiriza mu disitulikiti y'e Mbarara. Nakiberu y'omu ku bantu abakomyewo oluvannyuma lwa mukama waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubalagira okudda okukendeeza ku muwendo gw'abantu be abazze bakwatibwa ku nsonga bo ze bagamba nti tezitegeerekeka. Nakiberu oba Joan wa Bobby nga bwe yeeyita nzaalwa ye Kafumu Mawokota mu disitulikiti y'e Mpigi ye mwana omuwala yekka ow'abakadde be ate asooka mu baana 5 yazaalibwa mu 1991. Ono atubuulidde nti okula kwe tekwali kwangu nti ye ne bakadde be baakolanga butasamuka okusobola okubaawo. Taata waffe yali mulimi wa nnyaanya, ntangawuuzi biki naye nga n'okusoma saasoma nnyo. In fact saasoma kozi nakoma mu senior 3. Olw'okuba Omuganda agamba eby'omu maka tebitottola, akaseera katuuka bazadde be ne baawukana olwo bo ng'abaana buli omu ensi n'emugabana. Kati awo nakugabanye no nakugabanye, ogenzeko ewa ssenga, ogenzeko ewa jjajja, obulamu ne tutabeera bwangu. Nakiberu agamba yafumbirwa akyali muto kuba mu kiseera ekyo kye yalina okukola era we twogerera mukyala mufumbo alina n'abaana be 5. First born wange ali mu second senior 2. Mu kusobola okwongeza ku nnyingiza y'amaka ge n'omwami we yatandikawo akadaala akatunda ebintu eby'enjawulo kyokka agamba okunyigirizibwa kwe yasanga mu kadaala kano kye kyamuyingiza ebyobufuzi. Ng'embeera mbi gy'okoleramu like nti muteekawo ebintu ne bijjula enfuufu biki bye bityo mweyo embeera gye tukoleramu naye nga ow'omusolo buli lunaku. N'enkyusaako nenkola ka wooteeri. Ono agamba yayongera okwekennenya ebintu engeri gye byali bitambulamu kwe kusalawo okutandika okukozesa eddoboozi lye okwogera ebyo ebimuluma ne bannayuganda abalala. Ko nze neesasulira wenkolera mpa empooza ng'omuntu munnayuganda alina okuwa omusolo. Landiroodi yamanja nagenda okulaba nga osobola n'okumalako omwaka mazima nga bakulaba ng'okola naye nga tolina kyofuna. Omwaka gugenda okuyingira 2020 nga kati munnabyabufuzi ebyaddala olwo ne yeesogga People Power mu kiseera ekyo nga beetegekera akalulu ka 2021 y'omu ku abo abatambula ne mukama waabwe kumpi kumalako ggwanga. Mu bavubuka b'ekibiina ki NOP abazze bakwatibwa Nakiberu teyalutonda anti amangu ddala ng'akalulu kaakaggwa ye ne bannabala 12 baakwatibwa yogayoga mu kkomera ekirinnya. Tugenda okusabirako baganda baffe. Waiswa Dennis yafiira baali bagenda Omoro ne bafiira mu accident. Ne batukwata. Twaliko abawala 3 be baasibira eyo n'abalenzi 9. Bwe baatusiba twamala emyezi 2 mu kkomera nga bwe batuleeta mu kooti bwe batuzaayo, batuleeta mu kooti bwe batuzaayo naye nga tetulina musango. Nakiberu agamba emyezi gino 2 ng'ali mu nkomyo abaabasiba babafalasiranga obutaddayo kuwagira Kyagulanyi kyokka nti bwe yasiriikirira ennyo ebigambo bino ate byamuggula maaso. Nga baatukana esaala ne batugamba batuwe ssente tubiveemu tetuddamu bibeeramu Kyagulanyi akolera bo. Konze lwaki kati kyoba Kyagulanyi akolera bo lwaki tebamuleka n'akola ebibye nga tebamutaataaganyiza. Ebbanga lino lyonna ono atubuulidde nti abadde agenda nga nasinkana abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutambuza enjiri y'enkyukakyuka nga wano kyakakasibwa nti yali mukyala mumalirivu era n'afuuka foot soldier omujjuvu. Atubuulidde nti ekyokutambula n'omukulembeze we teyeetaaga kulowooza nnyo era buli kadde aba mwetegefu ng'omujaasi wadde nga talina mmundu. Wabula nga tebannatambula agamba nti omukulembeze waabwe asooka kubasisinkana. Si byagamba nti tugenda kukwata mundu oba busaala oba ki, no, kineetaagisa yunifoomu yange nangatto. Pozi n'ebiri egimbeeramu tukeera ku makya n'atuwa like guidance n'atubuulirira mukuume empisa mukole bwe muti ne bwe muti tolwana na musirikale kuba Eva tuba tusuubira nti abasirikale bagenda tutataaganya.
Nakiberu talina bigambo biwoomu eri basirikale ba poliisi ababakwata engeri gye yasimattukamu obutakwatibwa embalala alunyumya nga lutabaalo. Pulezidenti we yatugambira nti banange mbaagala nnyo naye musooke mubeere wano nzireyo nno n'abalala emabega. Ekibinja ekyo kye yasooka okufulumya kwe nnali. Kati yatugamba okwegatta ku bantu naye ng'abantu abaaliwo tebawera n'abiri. Ng'era sitiiru tuba tusigala nga tukola ki? We tuli tulabika. Tuli bwereere kuba nze nali sikyalina ngatto nga nsigadde mu kaleega nga tokyalina option. We yatuleka n'adda emabega ate ne wabaayo ekibinja ekijja ne kitusalako. Ne tuyingira ensiko. Agamba nga bayingidde ensiko awo obudde ne buddako bunnaabo anti gye baddukira waliyo amazzi ate ng'agatya era bwe batyo ne bakwatibwa naye oluvannyuma yayimbulwa. Batukwatira waali kiwonvu ng'eno waliyo faamu ku lukalu, olukalu olwo lwaliko faamu naye abaddukirayo ate baagwa mu balakisi wansi. Era abaana abamu mbabuulira amazima abaana abamu gye bali eyo. Kati ffe abaddukira eno ku lusaalu twatuuka ekiseera ne tukoma ng'amazzi mangi. Abasajja babiri abasirikale abambadde bbulaaka baatukwata. Tuba tunaatera otutuuka ku patrol. Kati laba ekyomukisa omulungi. First lady baali oba ekyomukisa omubi. First lady yali bubi nga baamukubye pepper spray nga balina omujjayo eri. Kati awo emmotoka we zajjira ebbiri eya pulezidenti n'endala eyali egigoberera. Yali drone. Kati abaana ne batulengera nga tuli mu matigga ku kkubo we tuti mu basirikale. Ne batandika oyita Jowani ko ffe batukutte. Batusibye batuwambye wano tuli bawambe. Abasirikale ne batugamba mugende. Tumubuuzizza ab'eŋŋanda n'omwami we kye balowooza okubeera mu struggle kyokka olw'okuba nti nabo bakkiriza nti kyakola tamanya mateeka bamuwagira. Nebaza omwami wange olw'ekyo nti tankugira. Era bwe mba n'atambula asooka kumbuuza olinamu ekyebiri? Olinamu? Bwe mba sikirina akimpa. Bwebwo obuwagizi obusooka. Olw'okuba nti ebya foot soldier tubirowooleza basajja agamba yettanira nnyo dduyiro okusobola okumalako. Ono asoomoozezza abakyala mu ggwanga lino balowooza nti bandibadde basaale okulwanirira eddembe ly'abakyala wabula ne basalawo okusirika. Ye mukyala wa Ngadya bw'atunuulira Olivia Lutaaya ng'akwatiddwa n'amala emyaka 4 mu kkomera. Sitiiru nga talina musango n'era n'akwatibwa ne bamuzayo nga yo wa human rights atuyambirawa ng'omukyala. Ng'eggwanga lyetegekera akalulu k'omwaka ogujja Nakiberu aliko omulanga gwakubye. Tugenda Kalonda. Ye exercise eddako tugenda Kalonda. Etumala okukalonda tugenda Kakuuma. Ebyo bye mutugamba nti olumala okulonda dde waka tugenda kubeerawo. Mu kiseera kino akyajjanjaba buvune bwe yafuna ng'abasirikale bagezaako okumukwata yakubwa amasannyalaze mu mukono nga wonna waatererera agamba adda ku kkubo okunoonyeza mukama we buwagizi. Ono yali muwagizi wa Nubian Li n'ennyimba ze era nga ye Jowani wa Nubian